Ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bw'otyo osubscribinge. Ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bw'otyo omulundi gumu onyige ku all Endobeso ku Beat FM twekumireko tuseguka. Nakaja olimbula bazinga kulikayo ndi atimbadde wawidde ndi naawe wano ngoddako gye baleko abitidako abera gye baleko. Hello. Nyabo. Wanji sebo. Nze bampita Mukunja wa Beat FM program sisimuka mu Endobeso wano ku Macha. Mukunja. Wanza nsokuuliza. Kale nyabo. Kati mnange. Nabadde nyache njagalo nyambe. Chichi. Banange. Nino omwami wange bamuyita Kalema. Naye omwami yansobera. Ebiri wakati bitegeera. Chichi. Yagula amayembe. Yagula amayembe? Banange simanyi. Njagala kuzuula mazima kuba ebintu bigulumba waka. Banange waka wakyukakyuka buli kimu kyakyankalana. Waliwo ebikuba ekiro. Omusajja nalayika alina kye yakola. Chichi. Alabika yagula amayembe kyenjagala okukakasa. Bamuyitani? Kalema. Kale, beerako ku simu tovaako. Banaye. Kimpitiriddeko. Chichi. Banaye. Tosobola na kikiriza. Bingi. Kati gweyagala ku tumulobese tumanyi oba alina amayembe. Kale. Njagala mmanyi ekituufu oba alina amayembe kuba bannange ebikuba ekiro. Teziyinza kuba mmesi. Kakati omanyi? Onaayogerako naye? Sooka gweoyogere naye. Kale, beerako ku simu to. Onaamugyamu ekituufu. Beerako ku simu tovaako. Kale. Hello. Mzee Kalema. Wanji. Jebaleko sebo. Kali nawe jebale. Kakati tatu nansonyi okukubira ku Macha kuno. Sebo. Munange ntambudde ku basawo bangi. Wano wali nga waliwo ebinsumbuwa mujja wa maama wange yansindikira ebintu bintawanyiza bannange. Ntambudde buli musawo buli ani mpaka we nafunye omusawo yaŋŋambye Muzeeyi Kalema yasobola obbikwatira. Gwani. Nze Walugembe. Walugembe. Mani ajikuwadde namba ni agambye musawo bamuyita kumbe oba ekuki. Kumbe koke kakali. Bizibu kyogambye nti ki? Bintawanya bansindikira ebintu mujja wa maama wange. Biruddawo ebintu ebyo. Waka wange wennyini we nazimba wane nakuwadde. Mu maka g'omunju. Kabijja kutawanyiza ddala. Oli mwetegefu. Ndi mwetegefu gw'omanye ebbanga bye bintawanyiriza kati ngenda mu myaka 10 byantawanya sinnawasa olufunye omukazi ate ne binfuukira ekizibu kiro buli lwenkwata ku mukyala ne binkuba empi. Tebinnaba nno okusinziira ku kyendaba oba ku kyempulira. Bikyabitandika butandisi. Kaakati nno olina okukola bw'oti. Genda ojja kukeera ogenda osala enviiri zonna ku mubiri. Saagala obeesigazeeko luviiri ku mubiri gwo. Wanji kakati ku mutwe ku bigere.
tolina kubaako luviiri wonna walakata omubiri gwonna ntegeeza osala okuva ku mutwe enviiri zonna enkwawa mu mbugo bitundu bye ebyekyama byonna obikolokote zonna ozikwate ofune olujjo ozooke zikole entaane bbu owulira mpulira ogende njagala ongulire ente nga ogule ente si yange ya bintu byo oyinza bwe ngamba ongulire ente mpulira owuuna si yange ya bintu byo ogule ente making sure nti eyo ente terinyirwangako teweekanga ku nte ginnaayo nga nkazi naye nga teweekanga ku ginne waayo oleetereko embuzi nga nayo kyekimu ofuba nnyo n'ogyeta nga tekola ki terinyirwangako n'ogyeta nga erinyiddwako gw'omanyi onoyongera bitabula obireete n'ensaano y'enviiri ezo n'ebyoya byamu byonna obireete ensaano yonna ng'ewedde oteekeko omuzigo omuganda oteekeko akabaani bwonna bw'omala obikuŋŋaanya onkubira essimu tulabeko kye tukola ng'akubira essimu nga nkubira essimu kasita omala obitegeka ebyo byonna ng'onkubira essimu nkubuulire ojje nkubuulire wendi wojje tujja tukola emikolo egyo tubitereeze naye muzeeyi kalema we bikutuganze toŋŋamba ate binaaba bituga nnyoko oli musiru bitugwe jangu bikole nga bwegambye gwe lwaki olumanyire kale naye kakati muzeeyi wagula amayembe oli ku Beat FM mu Ndobeso oli mukuloga bantu wagula amayembe abantu mwe muzeeyi wabaaki oli mu Ndobeso ne Mukunja ku Beat FM ku Beat FM ekitabuli ky'omuziki ekisinga bweto bwetambudde omwami agayika yagula biri oba yabigula watamala emirundi mukama yamanyi bitabuse okyogerako ki simu yaffe nzigule era baba muzeeyi kaweddemu bamukutte lubona naye bannanga abantu balwaki batambulira mu mbeera eyo twala nte nambuzi Mukunja jjanjabwe ku Beat FM ekitabuli ky'omuziki ekisinga Mukunja nakacha namoti yenze birungi ebuwambo naye Mukunja bambi mwami kalima kyo kituufu yagula amayembe anatera nakola sawa era omukyala yeetegule bweteguzi amuddukeko nsigadde birungi ebuwambo natadduka ki amayembe gajja munoonyayo yonna gyali naawe amanya nze Haji Kasule Rashid ngambeera Kabowa naye oyo omusajja ajja gaggawala nnyo kubanga buli gw'anaatumanga ente n'amutwalira ng'ekiraala aweza ate taweekangako ginnaayo kati lwaki taweze faamu bannanga obumu buli bantu haja nze sigadde ne Haji Kasule Muku mukwano yabala tuweereza nkale Hajati amanya Hajati nampwewane Kabowa oyo omuzeeyi alabye eddu omusakaala ng'oyo yakubba bantu bambi aswadda ate bitandise okuba ewakaawo n'omukazi amuddukeko oyo omuzeeyi awedde asaakadde leeti Hajati namponye Hajati bangi ninawe nabadde nga babasomesaako nabatusomesako taata twagenza okusaala mu muzikiti aseeka n'agamba bannange singa mwenna mubeeranga Hajati namponye ne Haji Kasule abaagala nemwaka ku mwaka bwakwata essimu bwakuba ng'awaako munne nga naye ayogera buuza ne Haji yabaddemu namulengedde emabega essebu yakugambye omukwano gwatusuka bwe yalaba ku munne alaba kabereberi akasana mukazi watudduka misinde dduka ekibaba obusajja lwagula amayembe dduka nga teganaba nakusala dduka banne Mukama Katonda yenna agatta tagatta bw'ate entembeerera naye Mukama Katonda Uganda amamalinde ekawuko ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bwotyo osubscribinge ekigambo ekiriko subscribe kinyigeeko bwotyo omulundi gumu onyige ku all Endobeso ku Beat FM twekumireko tuseguka